Frank Mulindwa, coach wa Buwekula FC. Tusobodde okusama omupiira kyanaku nnyo nti tusobodde kuwangula omupiira guno kubanga tubadde twetegese bulungi nnyo okulaba nti no tujja akabonero oba obubonero ku kisaawe kino eno. Naye at least result gye tufunye olwaleero tugenda kakasa nti nno tugende ewaka tulabe engeri gye tugitaningamu in our favor. Erinnya coach Yusuf Kinene, assistant coach wa Bulemeezi. Results zonna ze tufunye tugenda nazo kubanga nabo benyini bajja kubeera ku pressure nga bye tubadde nayo. Tubadde twagala golo nyingiko n'ekiganye Katonda kyaleese kyekyo bajja kubeera nga ffe bwe tuli era kyensuubira tulina okugenda n'obuvumu obw'amaanyi, tulina okujja mu Buweekula kubanga ffe tuli bawangu. Omupiira tegugeze nga twetupulaninze tuve wano olwaleero nga tulina margin ya golo nga 2 oba 3 so ogenda kwawe mu Buweekula nga tuli safe side kati tebinaba kuggwa. Tukyalina olugendo lunene nnyo ne kasita tulusodda na lusogo mukama yatumwebaliza obonero bose tubatuwadde tujja kusobola okukola kyo kwongereza okwo. Omupiira gugenze nga strategy y'abakochi gye twali tukwasaganyiza embeera eyo era nga tusuubira nti baana bwe banasigala nga bali ku instructions nga bwe zibadde era game eddako first half eno tugiwangudde ninkakasa ne second half eri ewaabwe tujja giwangula nga tusigadde ku strategies ze tulina ne game plan ebaddewo olwako olwaleero.